Enamusa yatusedda ku nyoge Gino Yoweri Kaguta Museveni M23 Rwanda Democratic Republic of Congo US Kawanga mudde kati Gino Museveni ali mu kufeesa ekintu kyekyo nakiyise aba M23 bali kuntirimbo bayingira Uganda kwetaasa ekibabu ekiri Congo kissa kinegula abasajja bamuguddemu abasajja bayiye buli kimu kakati nno Museveni ali mu ssaawa ezisembayo era ekigambo byasiba bikutuka bwe tugamba kale katubifune. Nzize mbagamba nti ekiri Congo kitokota si kisandikire. Mwalabyeko video ez'enjawulo nga abasajja ba M23 badduse bayingidde eggwanga wabula kuno kulabula. Muna Uganda yonna mu Kampala Wakiso Ntebe mwegendereze nnyo abaana abavubuka abatunda amagi ebinyeebwa bagiya bikajjo n'abasajja abakola omulimu ogwo bonna abasinga ba M23 tebamanyi Luganda tebamanyi Lunyankole wabula bamanyi bbeeyi ebintu bibatunda ne location bakolera ebintu bino mwegendereze na kino kikwata ku bantu abakola emirimu egy'enjawulo abasajja bano baatuse ne mu taxi mu bitundu ebimu gye bali bakola emirimu egy'enjawulo bwe badduse Congo emmundu yabafuukidde ekizibu mwegendereze nnyo era obutemu oba kye tuyita assassination kigenda kweyongera nnyo mu ggwanga Uganda kubanga emmundu etokote Congo. Kano ka video mwakalabyeko nga basandise okuyingira e Uganda then mbazanyire ekiri e Congo. Kano ka video mwakalabyeko. Wakoze kandi ukona biri kugenda Kango fotor. Ekyo mwakirabe kati kino kyekituufu ekiriyo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo laendelea kupambana na waasi wa M23 kwenye milima huku ikiwa ni karibu na mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu na mbuga la wanyamapori. Waasi wa M23 waendelea kutwangana vikali na jeshi la serikali, lakini jeshi la serikali likionekana kupata ushindi. Unaona moto inapita mwana mkaka kwenye moshi. Hii ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likitwangana na waasi wa M23 hapa kwenye milima ambao unavyotazama hii hapa wanatwangana kuwafurusha waasi hao. Hapa nimekutana na mkaji mmoja ambaye alikuwa amejificha. Niko naona manani mamishale ya silaha ziko na panda ziko hii ni Uganda hii. Hapa kwenye mina ikara ni Rutsiro. Na hapa kwenye silaha inapigia Sasa inapigia ni kumasema ya Rutsiro na wengine inapigia mbuzi na ile inapigia mbuzi. Ni za watu gani? Za FARDC? Za FARDC. Niko na jisikia moyo haiko fasi moya juu ya milipuko ya manani ya masilaha nzito nzito. Kati baba kuba baba yingiza Uganda era bayingidde kati nga mwagala okutegeera nti emmundu egaze emmundu egaze ono byayogero manyi omu ku bakomanda ba M23 sente zibaweddeko ono byayogera sente zibaweddeko olwaleero mu mazima amatuufu Kristo silo yazaalibwa. No sikano ng'oyagala okutegeera nti emmundu egaze sente zibaweddeko wulira
ekigambo kyanzijidde oba okubikulirwa omutima guluma kubanga ebyokusasulako for vision night bingi ennaku ziweddeyo sente sizirina nennyina obulamu ate nina abantu so ekigambo nekinzijira nti nga bano bwe baatoola omukisa nammwe mbasabira omukisa era ngenda basabira omukisa bw'oba okiwulira kino ekirango ky'oyo yekka bwe kikwatako era akiwulira mu mutima gwe nti olwokutaano lunonga ennaku z'omwezi 27 n'olwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 28 nkeere ku ofiisi ya Sorot Media esangibwa Lungujja opposite Lubiri SS behind the police station that is on the main road. Waliwo ebipande ebiraga Sorot Media n'ekizimbe kye tulimu kyakalina kiri branded Sorot Media oba totuukangawo ogenda kutuukawo lw'ekigendererwa ng'ennaku z'omwezi 27 Friday eno December nenga 28 Saturday December nkeere ku makya ssaawa 12 olwokutaano luno ndeetereyo akakadde ndeetereyo 5 oba ondeetere ezisuka mu kakadde ojje tugatte emikono tugatte amaanyi tutegeke olukuŋŋaano lwa Vision Night kwata ku ssente zo weereza Katonda sizanga amazima ga Katonda ali mu ggulu akebera mutima naye byesina bakusasulako ku lukuŋŋaana byebingi ng'ate tewakyaliwo obudde omulokole naawe atali mulokole ayagala Katonda era awulira nga tekirina kye kikukosa okukwata ku ssente zo ne tukolera Mukama olukuŋŋaano olufundikira omwaka ate ne luyingira omwaka kati eri emmundu esekebbuka bakuyita kusekebbuka sente zibaweddeko n'okubaliisa mu Kampala ne Mukono wakiso tebazirina kati ono yagambye bulijjo oluseke alukubira eri wansi ku kyaki oluseke Pro Max Ultra luliko ne power bank olwo oluseke lujjo lwakubira ku kyaki eri wansi baluyita Pro Max Ultra luliko ne power bank kati olw'okuba nti babakubye eri nga naye ati okubeera mu kyererezi yabagere bazimuleetere ku office kati bw'amala ekyo ate najja akola ensobi amanyi mulaba nti n'abantu balina ebizibu bavuga mpenko ne balina ebizibu kati bwe yavudde awo ye kennyini akkiririza mu nabbi gw'ayitamu okutuuka ewa Mukama Katonda gwe bayita Yesu Kristo n'agamba bino wasigenda mwogera weewulirireko olwaleero mu mazima amatuufu Kristo si lwe yazaalibwa tazaalibwangako nga 25 Desemba ennaku ze entuufu ze yazaalibwa sijja kulima ndi pasita sizimanyi kubanga gye yazaalibwa tebakuuma records kasabaga nti bakuzaalira mu bitooke bakuzaalira mu kiraalo tosubira birth certificate eraga lwe wazaalibwa ezo effect z'emmundu yasooka kwokya Bayibuli kati babakubye emmundu esekebbuka alimu okusaba ssente kankabaddiremu tugenda mpolampola tugenda bakwata mpolampola yasoose wano ekigambo kyanzijidde oba okubikulirwa oba omutima guluma kubanga ebyokusasulako for Vision Night bingi ennaku ziweddeyo sente sizirina nennyina obulamu ate nina abantu so ekigambo nekinzijira nti nga bano bwe baatoola omukisa nammwe mbasabira omukisa era ngenda basabira omukisa bw'oba okiwulira kino ekirango ky'oyo yekka bwe kikwatako era akiwulira mu mutima gwe nti olwokutaano lunonga ennaku z'omwezi 27 n'olwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 28 nkeere ku ofiisi ya Sorot Media esangibwa Lungujja opposite Lubiri SS behind the police station that is on the main road. Waliwo ebipande ebiraga Sorot Media n'ekizimbe kye tulimu kyakalina kiri branded Sorot Media oba totuukangawo ogenda kutuukawo lw'ekigendererwa ng'ennaku z'omwezi 27 Friday eno December nenga 28 Saturday December nkeere ku makya ssaawa 12 olwokutaano luno ndeetereyo akakadde ndeetereyo 5 oba ondeetere ezisuka mu kakadde ojje tugatte emikono tugatte amaanyi
tutegeke olukuŋŋaana lwa visual night kwata ku ssente zo weereza katonda sizanga amazima ga katonda ali muggulu akebera mutima naye byesina bakusasulako ku lukuŋŋaana byebingi ng'ate tewakyaliwo obudde omulokole naawe atali mulokole ayagala katonda era awulira nga tekirina kyekikukosa okukwata ku ssente zo ne tukolera mukama olukuŋŋaana olufundikira omwaka ate ne luyingira omwaka. Tamanyi olunaku Yesu lwe bamuzaala naye ayagala ssente kubanga emmundu esekebbuka. Lwaki emmundu esekebbuka? Katuddeko eno manyi batwalako eri ne mbazza n'eno kati katuddeko wano. Wetwogerera essaawa zino bannayuganda nga mukyali mu tulo mwebase era nga bamufuluuta n'ebigere mbiwanise abamunywa omwenge nti kangunywe gunkwate n'ebigere byegalike nti Yesu bw'alidda ndimubuuza ani yakola ebbidde kumba akasajja kalina program eyako gye katuukiriza. Mwenna abadde bagoberera emitimbagano n'amawulire nga musoma nnyo Bibuliya naddala ku bintu ebikwatagana mu kyondo ky'Abawarabu eno gye bazaala ono gwagambye tamanyi olunaku lwe bamuzaala mumanyiyo bulungi. Wano tubayita Bafilisini mumbayita Bapalestine nga balwana n'abasajja bengenda okwogerako abatwalako ettaka lyabwe. Ekintu kino kivudde mabega nnyo nga bakikola okuba nti bazoganya abantu batwalako ebintu byabwe. Naye nga ye omusajja oyo waawo okutwala bano abasajja batwalako ebintu bibi bakikola mu ngeri ya maanyi nakutta nga teri abagambako. Wetwogerera essaawa zino ekintu kino muganyo kitegeera wabula Museveni akola ekintu kyekimu naye ekizibu kyalina kiriwo ekiti nti bagenze okuteekawo ekintu kino ng'obudde bubakeeyeeko ensi ez'okuse wazzeewo omuntu gwe bali tebasuubira mu puroguraamu zaabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kujja ne ku social media abasajja aboogera okukunkumula ennyenje abasumuludde buli information. Kati nawulira comrade bakola video baali babiri bagamba naye erumbu information yagijjawa yagijja naye nga ali mu comrade wankyuka tukanaga mbukisimanyi tukolera government kubanga government etwa information tugijja luddawa bembagambe bali nti bakozesa emitwe gye nga tumaze kwebuuzaako kati nakino kankibagambe. Ebitundu 6 ku buli 100 yoseri programu yaabwe y'okutwala eggwanga Uganda emachuwalinze naye afunyemu resistance somewhere. 1 yali takirowoozangako nti ensi eritegeera nti musajja munyolanda egguloopu ye ensi etegedde. Yali takirowoozangako nti ajja kutuuka abeere ng'ensimbi zimukeeye. Yali takirowoozangako nti walijjawo musajja agenda okuyingira mu puroguraamu yaabwe. Puroguraamu yaabwe yonna yali ekoma ku litandikano Kizza Besigye. Yensonga kibagala bagezezaako mmoza ntumusibire mu kkomera abeereyo. Mbagame mu meeting ez'ekyama babuuza Besigye nti kyatuukawo kitya n'oleka omwana ono. Besigye abagamba namunyooma ne nagenda okizuula ku luvannyuma ng'obudde bugenze mu nvubuka atoloseeko. Baali bamaze okkiggala. Nga n'abaaliwo abaali ab'amaanyi mu biseera by'okuli Erias Lukwago. Bamaze obbazinga abatadde mu nkwavu. Njagala ompandiikira wano comment wano just mu ddakiika 2. Sooka okwate Robert Kyagulanyi Ssentamu omugyewo bw'ati omuteeke ebbali. Ontera abantu 3 abadde basobola okuvuganya Museveni. Nkuwadde wandiikawo comment. Ngenda kunnyonnyola otegeere. Njagala ompandiikira abantu 3 abadde basobola okuggyako Museveni mu buyinza nga bayita mu politics.
nga soko kwate Kyagulanyi mujje mu kifaananyi kyo muteeke ebbali. Ani taliyo. Lwaki taliyo? Kubanga baali bakoze ekintu kyabwe nga kikoma ku Besigye nga akutte bano bonna abatadde mu kakunizo ke bonna abazinzeeko. Ng'Emmengo waliyo parallel government ye eyawasanya Kaloli nga mulengejja. Kati bano bemagambye mu ntandikwa wali bade mapuuga bwe bajja nga bayingira nze nabakwatira awo. Bagaining power yaabwe gye balina yali akutunda kibiina kya National Platform kati nga balowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu bino tagenda kutuuka abitegeere. Mu meeting ze baga nti kino kijja twanguyira tamanyi na bya bufuzi tamanyi bintu bya political parties tabimanyi. The fact is bajja naye baafuna resistance okuva mwani muffe naawe. Baafuna resistance mugwe nange bwe twatandika obbakuba from day one. Kubanga kyali nti bajja bakimanyi nti ba senior politicians nga bamanyi nti Kyagulanyi tamanyi party politics ng'era bargaining power yaabwe yali yakutunda Robert Kyagulanyi yali yakutunda National Platform NRM nga mawe yatunda DP Kagwewo. Ne tutandika okuba abasajja abo mpaka n'olwaleero kyabalimi mpaka banyampire bavaawo. Kati gwe ng'ojjo ozungira ku nze oyomba nange onvuma on diverting. You can't divert me ku kyemmanyi. You can't. Ayo tuvuddewo katugende ku nsonga endala oza mutegedde bulungi nnyo. Kati mu nkola ey'okutwala eggwanga lino bakikoza batya? Bakimanya nti Rwanda bamaze okuwambayo. Burundi ne bafunamu obuzibu. Ne baagala bagazo bagende Congo ne biganya. South Sudan ne bikyaganya. Kenya biri matankane ng'empale za Museveni. Tanzania no go zone. Wabula ekintu ekisinga okwennyamiza essente zonna ezikoze ebintu ebyo ziva mu kitavu kya Uganda mu ssente za Uganda. Kati wulira ogenda kukaaba. Wetwogerera essaawa zino zonna gathering sports arena ezeggwanga Uganda ziri owned by Museveni and his family. Bwengamba gathering arena sports arena zonna ntegeeza ebisaawe by'omupiira ne wakuŋŋaanira abantu abangi byonna biri owned by Museveni's family. Teri muntu asobola kuteeka function yenno yonna mu gathering arenas oba sports arenas nga tabaze kufuna signature kuva wa Museveni. Muno mwe muli ebisaawe by'omupiira, mwe muli n'ebisaawe ng'Ekolo ne wala wonna officially kiri ku mmeza empapula signing. These are personal properties. Gyensonga lwaki teri muntu asobola kufuna kisaawe ky'Ekolo nga tamaze kuyita mwani mu Museveni direct. Ekyo mbadde temukimanyi, ekyo nakyo mukitegeddewo bulungi nnyo. Sijja bamenyera. Mu master plan yaabwe baakola bwe bati. Bwe bafubutuka ero basooka ne batuulako mu western side of the country. Ne batandika basosola mpola mpola te bano si baffe. Ne bayingira e Buganda. E Buganda ne tubaaniriza. Bwe tumala okubandiza e Buganda ne babeera comfortable. Bali treatinga ne baddayo mu Ankole. Ne balyoka bakola kye bayita ekyajabu Ankole. 1. Bino bye tubasomesa essaawa zino baabikola mu Ankole nga teryamanyi basajja batu bali guliini about CMI, ISO ne ESO. Okumanya muno mwejogera ebigambo bino. Wiiki eno nzizeyo ne ndikoolinga abavubuka bonna be twakola nabo mu Kampala Central. Nga Museveni okulikurutinga nga bambega yali yakitandika dda. Ngajja mu society nalamu omuntu ali influential n'amurekulutinga ng'amubegera. Waliwo omuntu gobera ne ku kyalo mu kaseera mpawukaga ng'abuze agenda okudda ng'amaanyi alina mangi, alina akamundu, alina ssente, alina akamotoka nga takyagambwako. Akuba essimu wazaagalidde. Kati bwe natudde last week nga nkola research ero nagenza okulikoolinga nga n'okuwangala tuwangadde nnyo.
era mukulikolinga okwo nekinzizaayo lwe baagana Kabaka ogenda e Kayunga. Omu ku bo yakulesi munanga alumbuye edduka yanga Kajuba edduka oli ku listi gye banoonya bakunoonya namale wiki nga siri waka kumba basajja bakola ebintu bino. Kati mu master plan yaabwe bwe bamala okusetulinga mu Buganda bakuba Rivansi ne badda Yankole ne balusaka bakyambu Wankole yenna ne bayingira ne Mbunyolo ne Tolo ne bamukola kye baagala kyonna ne bayiwayo Omunyarwanda ne batekinga over ne bakomawo mu Buganda babadde bakola silent genocide. Kye basooka okukola basooka ne batandika okulikulutinga okuva ku C1 nga bali kulutinga bantu baabwe ne batandika okukola kye tuyita data collection ku bantu bannansangwa Abaganda abalina amataka ne family zaabwe ne batandika okunyiga omukwomo va ku sirimu oli yatta abantu Masaka ne sirimu yabatta Masaka mu muti mwete mumanyi dayo kinoonyerezeeko mwagire wannanyongo okulya ettaka dayo kinoonyerezeeko dayo obuuza omuntu e Masaka baali ettaka lye Masaka ekyali kibato baali sirimu yekka kuno Museveni kwali Salimu Sale kwali ne Muhoozi kwali Bistole byogende wannanyongo kuleta kambimanyi akamu kali part of that mission kali katwa nga temukamanyi ne basanyawo ennyumba ne bagata ennyumba abantu bonna baweddewo nti wakyali wadde omwana wadde omutaasika. What happened next or what happened after? Kati manyi bali mu office bali ku semwe mu State House bali okuba ngalo baga nchine ekigwa kitwabiza mwe ono Professor bamuzise mwezi guwedde if I'm not mistaken. Gogabina lyo byogera tabimanyi. Bwenali mu kibiina ekyokutaano bankoba okujja okuyitira omugenyi enkoko nali kisalanga ku nkoko nze namala nga nsiba enkoko ku muyembe me naatoolamu n'atandika okugimaana nga tisaze ku mutwe enkoko yakyolya nga tiidinga enkoko eri kulumizibwa oba timwidi gavumenti eno edakuba maana mukyolye baba maame Olusoga njagala ulize biga by'olusoga nga bobiwulidde tokyusa saagala obere corrupt mu bwongo okyusemu gwe bw'oyagala okiwulira ngenda kakuddiramu. Oyo Professor bamuzise if I'm not mistaken wiki ewedde oba wiki bbiri abega Professor ono bamuzise oba yina bwiso saagala okyuse ebigambo obwongo bubere corrupted mu bintu biri ebyekigwago otandika obikyusa obiro sooka owulire statement gye yakola. bwenali mu kibiina ekyokutaano bankoba okujja okuyitira omugenyi enkoko nali kisalanga ku nkoko nze namala nga nsiba enkoko ku muyembe me naatoolamu
n'atandika okugimaana nga tisazeeku mutwe enkoko yakyolya nga tidinga enkoko eri kulumizibwa oba timwidi gavumenti eno edakuba maana mukyolye babamaane abali myaka gyendimu mukyala Nyonga oli maama wange oli mukulu onsinga naye abali myaka gyendimu okudda waggulu mbagambye ekintu ekyali Masakalakayi during that time ya siriimu genda onoonyereze family zonna ezavaawo ezasanyizibwa wani abali ku mataka gaabwe tekwali kuwadde omwana yawona wadde ab'eŋŋanda bani abali ku mataka gaabwe ekyo ng'okitaddeawo mujjukira story ez'obukalabanda nga batuyisa evvu mu kkubo ne tusalawo obusalaba nga tuyingira saa 12 ani yabirimu yali Seemwayi gomanya abantu battira mu system y'obukalabanda lwaki obukalabanda bwali mu Buganda wonna bakugambako obukalabanda bwaliko mu Northern Uganda oba mu Eastern Uganda oba mu Western Uganda butwayiwanga evvu mu kkubo n'oteekawo omusalaba woti mu kkubo byembagambye bano abasajja baali batwetolo nga bakola ebintu ebikyamu nga tetumanyi eyaliwo myaka egyo bwetwayiwanga evvu ku kkube oba mu lujja okkuba erikyamu nemuwewo evvu nemukola omusalaba nga tuyingira 10 oba 10 nemweggalira eyo sitole z'obukalabanda yali Seemwayi ne Museveni nga bakola ebikolwa ku Baganda ng'abatta bwegenda obulye obukalabanda gye bwali mu kitundu ekirala ekya Uganda bwali mu Buganda bino kwebali zonna diri weziri zino zonna issue gyeziri mbito bya Seemwayi butya baze basanya Abaganda ono wuno Bogati agambe yaliwo kati abatawulyako ku bukalabanda nga mubulya buulizi musima y'abaana bukalabanda mu masomero si bwe waliwo oli obukalabanda nga tuyuwa evvu ne tukola emisalaba okwetoola ennyumba yammwe n'olujja lwonna ne muggala saa 10 n'ezi buli mu ng'ali munda mweggalidde mwalidde dda Museveni n'alyoka akola omulimu ne Seemwayi ne balyoka batugga buli Muganda yenna nawe n'okusavayivinga abantu basavayivinze busavayivinze kati awo tuvuddewo ye mbadde mbatwala ludda wano bano bonna abaana baffe bonna baali mu magye bonna baabata tekuli n'omu yasavayivinga buli bu video ono history tumuyinawo Uganda olemwa Mukama Katonda Pafe we Nazareth basajja bano batemu tebinyuma kulaba bana abasajja batemu ya lagbi abensi yaffe Mukama kati mu master plan yaabwe bava ebunyankole nga babalemesezaayo ne bajja ne basetulinga mu Buganda bamala okusetulinga Buganda ne bawangula olutalo nga Baganda abayambyeko bakuba livansi badde mu Ankole kibaleka bakoze mu Ankole kolido yonna yonotuuka e Bunyoro nkoko ekikola bazzukulu baayo ekyaddako kyali kubeera mu Buganda ne bakikola mu Buganda ekintu kye bakola eggwanga lya Isirairi kye liri mu kkola wabula bano bakikola mu silent we etya akozesa enkola nyingi 1 yasooka n'akuliyetinga
media eyiye media eno yegenda kulosa nti Uganda is safe ne ba promoting ebyamasanyu obuseegu buli kimu ne bakibateeka maaso ne generation z'abaana bammwe bonna zirowooza ku kintu ekyo kati ffe abalowooza mu ndowooza eyaffe endala y'eggwanga ffe tufuusa threat gye bali Museveni akikola atya kati we twogerera essaawa zino ndowooza yandibanga ebitundu 5 ku buli 100 mu Buganda amaze okweddiza ettaka lyamu n'abantu baamu abasinga obungi abasse kyeyava amalirizaawo era Muganda abo yakozesanga Salimu Sale bw'oba oyagala okumanya wuuzi Salimu Sale genda Entebbe yonna obuuze Galugawa waliyo omuntu oguboogerako Salimu Sale genda Sale genda Wakiso Gomba Mpigi yonna waliyo Salimu Sale Mubende Luweero Nakasongola yonna Nakaseke wali ani Salimu Sale yakola omulimu gwe gumu nga temumanyi ng'akola omulimu gwe gumu nga temumanyi bw'amaliriza ekya Buganda kino n'agamba kati ngenda teekayo abantu bange bagenda kimaliriza n'asindika General Salimu Sale n'agenda Mambuka ekitwala Salimu Sale Mambuka kwe kumaliriza mission ey'okutwala amambuka gonna taliyo mbu bamuzaala eyo no mission ya kutwala mambuka ga Uganda gonna gasalako kyovula banti mu kusooka amambuka gano baali bagagabanye ne Janet n'amutwala Kalamojja Janet bamuzala Kalamojja amanye ensonga z'Abakalamojja yasooka n'amusindika ne ttiimu ye ne bagenda bakola kitwa visibility studies e Kalamojja ne basooka ba disarming Abakalamojja bonna ne babaka ente zaabwe zonna n'abaleka nga bali mu bwavu butagambika Kalamojja wanga aliyo milioni 3 ez'abantu bakyawera akakadde k'abantu bwe ziba zaaliyo 3 sirowooza nti bawera akakadde akamu n'ekitundu kale kankawa akakadde kamu n'ekitundu kakyawera Kalamojja kati wano wenkubuliza kyali wange kwata ekifaananyi kyenkunyumiza eky'Isiraeli ne Palestine okiteeke e Uganda mulina ki akikola atya buli kitundu ayinamu agent we amukolera emirimu gye mulimu abantu abalina powers nga takwatibwako nga bw'olire Kayunga wagaliyo omusajja omusajja Omunyarwanda ali e Kayunga takwatibwako buli kitundu waliyo Omunyarwanda nga yeeyita Omuganda nga w'amaanyi tomukwatako kubanga sente we Kalangwa ali e Kayunga kati bakalangwa mu Uganda yonna bangi abakola omulimu gw'okutambuza system eno silently kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wengala yentono oyinza otutategeerawo naye oyinza otutegeerawo Museveni system gy'asinga okukozesa bagiyita ya kubuzaabuza ofuge akusigira ekifaananyi kirala ngenda akugamba kirala Museveni ekintu kyasinga okutegeera ng'oggyeko emmundu babuyita busamize Museveni musamize ate mulogo kyovola bwe yajja mu Buganda yasooka n'amanya amaanyi ga Buganda galibula nti gali mu mpewo ne basooka bajjawo Beeni Ggulu n'aleetawo Maama Fiina n'aleetawo Kulannama n'aleetako Abona Jjumba n'aleetawo n'abantu be n'agenda ng'ayita ku buli mbuga ya Buganda yonna enkulu ne basaanya buli Muganda yenna yaliko empewo ne basaateekawo Abanyarwanda njagala omuntu ampakanya wante embuga za Buganda ezisinga obukulu zonna abeeyita abakongozi n'abeeyita entebe z'empewo bonna si Banyarwanda kaale wannakayima essaawa zino mbawadde dakiika emu commentinga wano
nkuwadde dakiike mu commenting alo bakinjerako kito embuga za Buganda zonna gye ziri abaliwo bonna bemulamba bonna Banyarwanda abalina amanya g'Ekiganda akoloosa nti amanye ya Buganda kumbe bonna bantu baabwe. Ekyo ngomazo kitegeera Museveni n'obusamize bwe bwabeera mu bantu ng'era omusamize Kirinca akootinga nnyo Bayibuli gw'okuloozesa nti musomi nnyo kumbe Bayibuli it's a camouflage way of pretending that he prays or he knows God. No, it's just confusing people ng'abajja ku kifaananyi kye bandibadde bamulabiramu era okutegeeza nti ye munnaddiini kwe kukkiriza abamu ku baana be okukola kyaki okulabisa nti ki singa Museveni abadde nti ayagala nnyo Katonda omwana we oyo yalina kyaki ekkolo yandibadde yamugamba father is too much we should stop kidnapping and killing people tasobola kimugamba. Oyagala kitegeera akaseera kano kalimu essaawa zino alimu area campaigns as well as alimu kutambula ng'aloga yakola lwero trick nga mumuseka omusajja agenze kulambula gyeyito bali mu kuloga super kati wano wali okulana okukombesa wano wogenda otegerera ensonga zino ani akulira Wealth Creation mu Uganda muwandiiko akulira Wealth Creation mu Uganda njagala ombulira akulira Wealth Creation mu Uganda Kisawuvuga Salimu Sale yoyo Kisawuvuga afutubadde eggulu ya Salimu Sale yakulira Wealth Creation kati teweebuuza ebbanga Museveni yatandise okutambula mbu agenda kulondula mirimu gya Wealth Creation okwetoola eggwanga lyonna atwala kampuni eyo nga tagenda wadde okulaba gye batadde wadde omusiri gwa kasooli oba ekiyumba ky'enkoko lwaki ono yagendayo kubanga bamutwala ku buli mbuga yonna ey'abasamize ab'amaanyi mu kitundu gy'agenda papasiro mu kamera bakulaga nti agenze kulambula Wealth Creation guno omulimu gwandibadde gwa Kisawuvuga kubanga gobawa kampuni ya Wealth Creation nakyo kyosobola kitegeera nakyo kyetaaga tekumala kunnyonnyola okwotegeere ono ali mu kusamira 24/7 atambula akuba campaigns as well nga bamusinkanya buli muganga yenna ali mu kitundu ky'eggwanga omusinkana. Lwaki Museveni yalambula Wealth Creations nga si asasulayo sente? Manye mujja bitegeera mpola mpola ng'obudde bugenze fenga ffe tubagamba mujja kitegeera. Mbagamba wano anti Museveni anoonya kiri mu kitegedde ekyokuba nti eggwanga almost bagenda ditwala ne balitwala mu ngeri eri sophisticated tebagenda mu nkola ngeri eyeri gye bazaala Yesu ono one anyiga mpola akozesa ensimbi z'omuwumusolo okusiriwaza abantu okubajja ku mulamwa ye nga bw'atekinga over n'abatikako ekibanyigiriza mufulume eggwanga lyammwe ye nga bw'ayingiza ababe. Kati Uganda eri mu kaseera akakati abaga nti singa wagwawo genocide essaawa bayinza otusalaasala kubanga bali mu ggwanga tetubamanyi. Essaawa zino
nabagambye nti bafumba ebirwadde ekibiina abataasa mu kalulu akajja okwogera kwamu kwogera kwamu abakulira ebyobulamu mu Uganda. Kale byebyo ndowooza biwudde bulungi ebya General Kaguta Museveni n'ekibinja kye bye bateekateeka mu mawanga ag'enjawulo naddala mu Democratic Republic of Congo na biki ebigenda otuviiramu ebizibu ebyereere naye tweyongera okusaba tweyongera okulabukana eggwanga laffe liteera bbanga abasajja bakoze ebikolobero ebinaatuviiramu ate obuzibu. Olwedde Congo emisango gyagitusingisa dda nga Uganda era emisango egyo nga tulina okusasula General Museveni nakutunda nteza asasule wabula gwomuwa omusolo gwogenda okusasula ensimbi meaning ogenda kwongera okubeera mu bwavu ensi egenda okwongera okubeera obubi ku lwa General Museveni webigenderera bye naye nga yo emmundu eya M23 Sekebbuka era abasajja bali ku misinde kanayo kyani ano mu America mukambwemu agamba kino ekigenda mu maaso tajja kukikkiriza kubanga kisusse obw'omulamuzi abantu bangi bali mu kutulimbulirwa bwemage nga tewali nsonga n'emu. Kati nno General Museveni essaawa yonna wandaba ekiwandiiko nga kimuyisiddwako nti naakwatibwe olw'obutemu kugenda mu maaso mu ggwanga Democratic Republic of Congo kubanga ne Congo nayo nemeddeko egamba nedda tugenda kukkiriza kutirimbula abantu baffe nga tubalaba ate M23 ku mbiro era nga bw'obirabye emmundu Sekebbuka naye ffenna tweyongera okufuba okulaba nga tulwanirira eggwanga laffe ate live mu mbeera eno embi gye lirimu abasajja mwe beegirisiza nga batunyagako buli kyaffe.